Nakakambamba. Abafuzi b'amatwale tebannajja mu ggwanga ebyenjigiriza obw'okusoma byakolebwanga batuuze oba abazadde bennyini nga basomesa abaana baabwe empisa ez'omu bantu oba okubabuulirira okubayigiriza emirimu gamba ng'okufumba okuyigga okubajja okuweesa n'ebintu eby'emikono eby'enjawulo. Kyokka ku bbaluwa ya Muteesa eyasooka gye yawandiikira Abangereza ng'asaba abasomi bajje okwaba obwe abamisani baatuuka wano awo nno okusoma okw'enjawulo bwe kwatandikira. Bano ekisinga kwali kusomesa abantu kusoma na kuwandiika mpozzi n'okubayigiriza eddiini. Okusoma kw'ebibiina kwagenda kutandika mpola mpola era bwe gwatuukira mu mwaka 1922 nga ne gavumenti ezudde amakulu g'okusoma kuno kyokka okutuukanga mu 1903 okusoma kw'ekibiina kwettanirwa nnyo okusinga abaana b'ab'ebitiibwa abakulu b'amagombolola ne bannaddiini kyokka bwe twatuukira mu 1960 gavumenti yali etandise okwefuga ebyenjigiriza era ng'eteekamu omukono ogw'amaanyi. Okuva mu kaseera eggwanga bwe lyafunira obwetwaze obuvunaanyizibwa bw'okuweerera omwana n'abavubuka okusinga kwabanga kwa muzadde ekitegeeza nti olw'obufunda bw'ensawo abaana b'abaavu bangi tebaasobolanga kusoma. Wakati wa 1971 ne 1976 gavumenti yali ekyabuliddwa amagezi ag'enkomeredde butya bwe yali erina okukwatamu ebyenjigiriza olw'ensonga nti abasomesa baabanga batono ddala so nga n'abatono abo baabanga bagwira abazibu bw'okuvujjirira ensimbi ezibamala. Wakati wa 1980 ne 1990 ebyenjigiriza okusinga byassibwa nnyo ku kuddaabiriza ebyo ebyali bisaanyeewo olw'entalo naddala okuzzawo amasomero olw'ensonga nti mangi temwali butabo busomezesebwamu bayizi. Abasomesa baali baddukidde mu buwaŋŋanguse olw'entalo abaali basigadde obwagazi bw'okusomesa bwali bwakenderera ddala n'ebirala ebyali bifudde okusoma ekizibu ennyo. Kinajjukirwa nti n'omuwendo gw'abasoma gwali mutono ddala nga gwatuukira omwaka ogwa 1986 abayizi abaatandika okusoma bali obukadde 2,220 bwokka kyokka ng'okumalako ekyomusanvu kaba nga katubagiro kennyini. Okusoma kw'ebiseera ebyo omwana omuwala teyafibwangako nnyo anti ne mu kibiina mwennyini ku muwendo gw'abayizi 100 abalenzi baabanga 7 ate abawala 30 gokka ku buli 100 wabula nga kino kyasinganga kuva ku bwavu mu bazadde kubanga okusoma kwabanga kwa ssente. Omuwendo gw'abasomesa gwabanga mutono nnyo nga ne mu kaseera ako bali abasomesa 357 bokka. Olw'ebizibu ebijja olw'obutasoma mu bantu ssekinnoomu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu bye tutayinza kugendamu mu kaseera kano mu Desemba 1996 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalangirira nga bwe yali agenda okuleetawo enkola y'abaana okusomera obwereere nga buli maka muvaamu abaana banaabana nti era enteekateeka eno yalina kutandika 1997. Enteekateeka eno yaweebwa erinnya erya Universal Primary Education UPE ng'ekigendererwa kyali kyakuziyiza butamanya okutumbula okusoma okw'omulembe okuteekawo embeera esobozesa buli mwana okusoma n'ebirala okusobola okukulaakulanya eggwanga okusinziira ku birowoozo bya Pulezidenti Museveni. Mu mwaka gwa 1997 okusoma kwa UPE kutandise okuwandiisa abaana banaabana mu buli famire kyafuuka kizibu era okusinziira ku Dr. Tony Mukasa Lusanvu kakensa mu byenjigiriza era yaliwo ng'enteekateeka eno etandika kyali kizibu nnyo okuzuula abaana bano olw'engeri famire oba enju z'Abafirika gye zisengekebwamu. Akati abazadde abamu balina famire eziwerako naga nti eno ndeeteyo bana naye ndeeteyo bana abaana abamukyalo omukulu be banaaba bana naga nti abawala be babasooka ate abalenzi bajje. Wano gavumenti yaddamu okwekennenya butya bwe yali eyinza okuwandisaamu abayizi era oluvannyuma enkola eno yava ku ky'abanaabana nedda ku kya bonna basome. Okukkiriza abaana bonna okusoma kyaviirako omujjuzo ogwali gutalabwangako mu masomero ate agaali amawulire amalungi ne gatandika okweraliikiriza gavumenti anti olw'omuwendo guno abasomesa baali balina okweyongerako ebibiina ebikozesebwa n'ebirala ekyassa gavumenti mu kaseera ako mu kaseera akazibu. Abaana abayingira mu bibiina ne basukka ne mu 150 ekibiina kye primary 1, primary 2, primary 3 abaali tebasoma. Kubera okulirawo okulwana kw'amannyo Buganda Road, Wood, Kitante.
Okuzzayo Katonda emabega enkola ya Bonna Basome yajjawo ekyabazadde okusasulira abaana baabwe ebisale by'essomero, yajjawo ssente za PTA okukakasa nti enteekateeka eno etambula bulungi. Gavumenti yayongeza embalirira y'ebyenjigiriza okuva ku bitundu 2.1 ku buli 100 okutuuka ku butundu 8.8 ku buli 100 bwe gwatuukira omwaka gwa 2000. Kakati ne tugenda mu maaso ebizimbe ne bizimbibwa, abasomesa ne beeyongera obungi, abayizi nga bo beeyongera obungi buli mwaka. Newankubadde ebisale by'essomero byaggyibwawo ne ssente za PTA, okusoma tekwafuulibwa kwa buwaze, kyokka era tekwali kwa bwereere, anti abazadde baali basuubirwa okugulira abaana baabwe ekkalaamu, peeni, ebitabo, yunifoomu, okuyambako mu kuzimba ebibiina. Kyokka oluvannyuma kyazuulwa nti abazadde bino nabyo baali tebabisobola. Gavumenti olwo nno ne bakana n'omulimu gw'okuzimbira abayizi amasomero. Enkola eno yatandika okudobonkana mpolampola nga gyatandika na gavumenti yennyini kukendeeza ssente ze yali essa mu UPE kusa n'ebyobufuzi ebireetedde abantu okulowooza nti okusoma kwa bwereere, kyokka nga n'omuzadde alina obuvunaanyizibwa bwamuweebwa bw'alina okujjukizibwa. Kati politically nga bakugamba nti universal primary education is free education. Naye ekitabo ekyo bw'okisoma bagamba nti universal primary education is the education that is affordable by all people, not free. Okusinziira ku Dr. Lusambu, ensonga y'okulya ku ssomero bimu ku bizibu ebisinze okusoomooza enkola ya UPE, n'omutindo gw'abayizi ne gwongera okukka. Naddala ekyemisana kyali kireese obuzibu bunene nnyo mu universal primary education. Era gavumenti yaffe singa eneegonjoola ekigambo ky'ekyemisana, tujja kugenda wala nnyo ku UPE, kubanga abaana basiiba njala abasinga obungi. N'ensonga y'abasomesa nayo yennyamiza. Era gye tugenze tweyongera olw'ensimbi zino ezigenze zikendeera, abasomesa nabo tebamala. Nze we navira mu minisitule twalina ebbanja ly'abasomesa 2,000 nga twetaaga abasomesa abalala 2,000. Kakati otuuka ku ssomero lya 207 naye ng'abasomesa gavumenti esasula abasomesa 5. Olutuukidde olwaliro nga UPE egenda kweza emyaka 30 bukyanga etandika, ebibala birabwako, naddala omuwendo gw'abantu ababugumiziddwako okweyongera wabula okusoomooza kukyali kungi. Olw'okubanga Bonna Basome efumbekedde ebizibu njolo, ewadde omwaganya batandisi b'amasomero g'obwannannyini okweyongera okusingira ddala mu bitundu by'ebibuga. Amasomero ga Bonna Basome galimu abayizi ba muswaba. Ekyali ekyewuunyisa kiri nti newankubadde Bonna Basome weeri abaana bangi ku mulembe guno batagenzeeko mu kibiina, gavumenti nakyo kiyetaaga okwekenneenya kwe kiva. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV. Tusonge mpaka Kabamba.